Webale kubanga okyatugoberera wano ku Shiwaman TV era nga nyongera okubuuzaako webale nnyo kubanga munange okwasaganya emirimu gyonna gyogenda maaso n'okubanga okwashaganya. Eddie Kenzo gwe tukuleetedde olunaku olwaleero nga yeemulugunya ku mwana we Amaru Musuuza. Kenzo tukimanyi bulungi nnyo nti alina omwana mu muyimbi amanyiddwa nga Rema Namakula era nga omwana ono ayitibwa Amaru Musuuza. Kakati amawulire agaliwo galaga anti Kenzo ayina gwe yabadde anyumyako naye is one of our trusted sources mukwano gwo nfanfo w'oku Lusegere agwesaagala kwatuukiriza mannya waneeno nga anyumyamu naye ng'amulaga obwennyamivu bw'ayina ku mwana we Amaru Musuuza era kigambibwa okuba nti alabika ayagala kwekennenyeza ddala kulaba oba omwana ono we. But of course, thank you so much for following Shiwaman TV, and of course bw'oba tonna subscribing nkutegeeza mukwano gwange wabibadde osubscribingira ddala n'osobola okubeera ng'otambula naffe ku byonna bye tugenda maaso n'okubeera ng'ate munange tukuwa. Meanwhile gwe oba amala kusubscribinga then kikulu nobeera ng'otugoberera ate of course no commentinga of course no likinga n'okutegeeza banno ku channel yaffe eno nga obaweereza ku linki ku story ebeere kunyumidde ng'obaweereza ku linki n'obagaba bayi kino mwakiwulidde kino mwakirabye ng'okwata linki yaffe ng'ogibaweerezaako mu group zammwe eza WhatsApp mu mikwano gyammwe mu inbox zaabwe kubeera ng'obawa ku channel yaffe eno ne balumi basobola okubeera ng'ate munange bafuna ate mpozi stories zaffe ze tubeera tukoledde each and every day. Bebaza nnyo mikwano kubanga singa simu ate singa nange siina nsonga lwaki nzijanga okubeera ng'atemba feedinga nga information. Well, tukimanyi ffenna nti Amaru Musuuza y'omu ku mwana wa Kenzo ow'okubiri kwabo baayina mu bulamu bwe naye ate oluvannyuma lw'okuba nti munange yayawukana n'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Rema Namakula ne bamwanjula n'okumwanjula ng'amwanjula ye Dr. Hamza Ssebunya. Okuva olwo abadde nga ayogera obutonotono ng'agendako ku live n'agamba sibalinaako buzibu Rema mwagaliza birungi byereere era mwagaliza abeere mu bufumbo obulungi ne Dr. Hamza wabula kakati mukwano gwange omu amuli ku Lusegere yabadde anyumyamuuko naye n'amugamba nti ekituufu Meanwhile Kenzo ali mu quarantine naye babadde banyumyamu yamugamba nti ekituufu ampuliramu obweraliikirivu ku mwana wange oyo Amaru Musuuza. Jjukira ennaku zino Rema ne Dr. Hamza balina engeri gye bakwata ebifaananyi ebyo ne beekuba ebifaananyi ye n'Amaru ne Dr. Muza ne Rema Amaru Dr. Muza ne Rema nga bali bonna nga bali mu masanyo. Kati Kenzo alabika okuba nga takyafuna that time okubeerako n'Amaru Musuuza. Rema alabika abeera nnyo n'omwana ono nnyo. Kati Kenzo okuba nti omwana ono tabeera naye nga tafuna na time eyogerako naye kitandise okumweraliikirizaamu. Kyokka abaffe olwedde olugambo lulaga nti omusajja ono eyajja mu bulamu bwa Rema Namakula Dr. Hamza Ssebunya yagenda okujjamu ng'olwedde bali ne Kenzo nga Rema akyali wamu ne Kenzo mu maka gaabwe agabeera e Kajjansi. Naye kiba kitegeeza nti Kenzo yagenda okwagala okulowooza okwawukana ne Rema Namakula nga already tukimanyi bulungi nnyo nti Rema ye yali atandise okubeera nga ayagala omusawo. Tukimanyi nti kakati Kenzo ayina abaana tuyinza okubeera nga tuyita biological children bali babiri. Ayina Amaru Musuuza ate mpozi ne Maya Musuuza. Kakati abo abaana ababiri baayina omu gw'ayagala okubeera nga atwala ku DNA abo alabire ddala oba omwana ono wuwe kubanga kakati munnange bw'obanga Rema wali oli ne Kenzo ate mu kaseera ke kamu oluba okwawukana ne Kenzo ne bakwanjulirawo n'embaga ne mugikola ng'ogikola na musajja mulala kiba kitegeeza nti already enkolagana yali yatandika dda wakati wa Rema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya. Bw'oba olina logic osobola okitegeera kino kye njogerako because omukazi ng'akwagala temusobola kubanga muli mu nnyumba nga muli wamu muli bafumba omwaka akaseera n'ayawukana naawe wiiki emu ne bamwanjula kikuba wala. Kiba kitegeeza nti omuntu oli amwanjudde babadde babeera bonna era nga bali mu relationship naye ng'akikukweka. So Kenzo ndowooza kino okubanga avaayo obwongo bwe ne bumugamba nti naye omwana ono wange lwaki simutwala ku DNA n'enkebereza ddala bulungi ndaba oba omwana wange sobola okubanga ntambula n'ebintu ebitambula. Ndowooza mutuufu kunze ndowooza mutuufu kubanga omusajja yenna okkirizibwa okkebera abaana bo n'olaba oba abaana b'olina abo kubanga ffenna tukimanyi nti omwana obe abeera wuwo mpaka nga maama we amaze kufa. Ebbanga lyonna maama w'omwana lyabeera ku nsi omwana oyo ataba wuwo gwe omusajja kubanga maama w'omwana ne waatuuka ku myaka 9
asobola okubanga ali ku myaka 9 n'agamba oyo omwana si wuwo wagundi. So maama w'omwana bw'aba akyali ku nsi emikisa gy'okubanga omwana wuwo era gibaawo emitonotono egitakakasa nti wuwo. Kakati ensonga enkulu eba yakugenda ku DNA. DNA ndowooza yesobola okukakasa n'olekera okutangatanga era nze nkubiriza nnyo n'abantu bw'oba oyinamu kasente kuba DNA si ya layisi emalawo emitwalo nga 5 n'okudda waggulu. So mba ndowoozamuko nti bw'oba oyinamu kasente kyalibadde kirungi abaana bo n'obatwala ku DNA kubanga bw'otwala omwana wo ku DNA obeera konkushiwa nti omwana gwe nnyina wange akasente ko n'okamuteekamu ng'okateekamu oyagala. So kakati awo Kenzo okuvayo ne yeemulugunya muli mu mutima tebinagenda public nenze nyagadde nkubulireko ekiri munda mu mutima gwa Kenzo. Yeye mulugunya alabika ayagala kutwala mwana ono ku DNA amaru musuuza ategerere ddala nti omwana ono wange kubajukira ne mabega ko wali eri waliwo mwana wa Donzera mwana wa Donzera ne Big Guy yavayo ne boogerawo ne bagamba nti naye mwana wa Kenzo. Kenzo n'avayo n'agamba nti bannawe omwana oyo si wange wabula just mikwano gyange mukimanyi bulungi Big Guy mukwano gwange ate nga ne Donzera naye mukwano gwange. So omwana oyo si wange n'ageza kubeera nga akiriyalinga eya naye abaffe Rema Namakula ennaku zino engeri gye batijjamuuko ne nono gundi we Dr. Muza Sebunya ekulagira ddala nti munange ebyokuddingana ne Kenzo byo tebikyasoboka. Olwo ebyasooka abayimbi bajja kumala badingane Kenzo ajja kumala dire Rema sajja kumala de wa Kenzo ne meanwhile ekimu kubiraga nti emikisa gy'okuba nga badingana mitono lwe lugambo lutandise n'okubeera nga luyita nti Rema ali lubuto olwa Dr. Muza Sebunya mbu lulina myezi 4. So kakati awo olubuto bwe luba nga luli myezi 4 then kiba kitegeeza nti emikisa gy'okuddingana tewaba. Naye ffe nga Shiwaman TV tugenda maaso n'okubeera nga tulondoola n'okubanga tuteekayo eriiso lyaffe George n'okutu okwoja ennyo okubanga tuwuliriza bulungi ekiba kigenda maaso. Singa kinaabanga kituufu tujja kuba tukuwulira exactly kiba kigenda maaso wakati wa Kenzo bw'aba wakutwala mwana ku DNA abaffe yeetaaga okwogerako ne Rema beetaaga okusisinkana bakkiriziganye ate ne Dr. Muza Sebunya balina okumutuuza mu meeting bamugambe nti munnange omusajja ayagala kutwala mwana we ku DNA. Dr. Muza engeri ekiri nti ye nannyini mukyala kati naye akkiriza agambe nti Rema nzikiriza bakuggyeko omusaayi ne Kenzo bamuggyeko omusaayi ate n'amaaru bakoleki ne bamuggyeko omusaayi kubanga DNA etwaliramu abantu basatu. Maama ateekwa okugibwako omusaayi n'omwana agibweko omusaayi ate ne taata naye agibweko omusaayi. So Dr. Muza Sebunya mu buli ngeri aba ateekwa okumanya ate aba ateekwa okusabibwa mu butongole nti munnange tusaba omwana akoleki atwalibweko mpozi ate ku DNA. So katulinde tulabe DNA singa efuluma ng'omwana si wa Kenzo abaffe kyekiddako abaffe DNA singa efuluma ng'omwana wa Dr. Muza Sebunya kyekiddako ye abaffe singa efuluma ng'omwana wa Kenzo then kyekiddako kubanga kyemulina okumanya nti DNA sometimes eswaza nti bw'omala okukebera omwana wo nga wuwo ddala ate mukyalawo ayina engeri gy'aluzinga trust muggwe naga omusajja tanneesiga n'atwala omwana bamukebere kubanga ate singa bizuuka ng'omwana si wuwo ate gwe omusajja ofunamu nnyo kubanga kikuyambako kuba nti kakati togenda ku spendinga nsimbi ng'ozoononera ku mwana atali wuwo laavu ng'ojoononera ku mwana atali wuwo keya ng'ojoononera ku mwana atali wuwo ate n'okwesigaŋŋana kuba kuweddewaawo. So ndowooza abaagala ogenda ku DNA ebyo bisatu oteekwa obiteeka mu mutwe. Omukwano gwo ne mukyalawo singa mukizuula nti omwana si wuwo gufa kyokka ate era singa okizuula nti abaana babo ate era trust ya mukyalawo ekendera kuba bagamba ye omusajja bulijjo tanneesiga nti abaana bemuzaalira babe. But of course Kenzo bw'oba oyagala twala mwana ku DNA enze nkuwagira because obulamu bw'ensi eno bwetaaga proof. So Kenzo bw'aba ayagala twala mwana we ku DNA ndowooza beetaaga okutuula ne Rema bakkaanye then yawo oluvannyuma balabe ekiyinza okubeera nga ate munange kiddako. Nkukubiriza okubeera ng'osubscribinga n'okubeera ng'ofollowinga stories zaffe. Gwe alina ekibuuzo gwe ki ky'ogamba Rema ne Kenzo bakkaanye batwale omwana ku DNA oba tekyetaagisa? Kenzo omwana wuwe amaaru musuuza ffenna tukimanyi wa Kenzo agume omwana abeere omwana awuwe tewali bya DNA oba Kenzo ainsistinge atwale omwana ku DNA. Shiwaman TV kwoli, don't forget to subscribe and of course twagala kubeera nga tukuteera wano. Njagala kulaba ku comments zammwe kikyogamba omwana bamutwale ku DNA oba ebintu bagira babirekawo Kenzo abeere n'omwana we amaaru musuuza. We out for now. Webale kubanga okyatugoberera wano ku